Abatuuze n'ab'ebidduka basibye oluguudo oluva e Kayunga okudda e Busaana wamu n'okulusuulamu ebitiiti n'agayinja nga batadde n'okulukumamu omuliro. Oluguudo olwo luwomoggose mu kitundu kya Namagabi nga waliwo akatundu akatono ku ludda olumu ab'emmotoka we bawaganya n'amaboodaboda ssaako n'ab'ebigere era ng'awo we beetomerera. Abantu bafiira oluguudo ne lubeeramu ebinnya lusuula abantu bonna abantu buli ayitawo agwa bugwe oluguudo olufu nnyo. Ekkuba lirina ennaku bbiri okuba bagenda ne mu gavumenti abayuwira omutiti gw'ensimbi ne bajja ne balya essente tebaagala kulongoosa nguudo. Abatuuze bagamba nti ebituleera ebitwala ebyuma ebikozesebwa okuzimba ddamu ya Isimba e Busaana bye byonoonya oluguudo olwo. Kadaga ayita muno buli kanaku ekyaneggula emmotoka bazitwala saketi. Lwaki ekkuba lifaanana bw'eriti ng'ate abakulu ba gavumenti bayita mu kkubo lino? Entambula esanyaladde ku luguudo nga tewali mmotoka yonna wadde pikipiki ab'ekalakaasi gye babadde bakkiriza okuyitawo. Oluvannyuma poliisi ezze n'egoba abadde b'ekalakaasa era n'emisanvu gye babadde basuddemu okuluggala n'egiggyawo olwo ebidduka ne biddamu okutambula. Omuduumizi wa poliisi ekakkanya obujagalalo e Kayunga Samuel Orecho asabye abatuuze nti bwe babeera n'ensonga ebanyikiriza bagitegeeze bekikwatako basobole okugigonjoola nga tebeekalakaasizza. Kubiriza abatuuze ab'e Kayunga ati senga balina obuzibu ofuzi RDC eri wano kumpi, poliisi eri wano kumpi, baleme okukola mateeka mu ngalo. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.